Yes, for additive jimbaniriza kadekano muri mutya mwasibye mutya jimpereka like video no comment section wedi abakabuntira mu comment section atoserengo agiye kumideko Embeera ya Ssaabasajja Kabaka mu ggwanga erya Namibia ekyali bwetyo Embeera esinungi bwetegeeza obulungi Sangalyambogo kusana abataka mu lubiri bali mu kutya bwetegeeza amawulire aga trending akadekano ku social media Kabaka obulade bumwesibye ku wabula jjukira mu ggwanga erya Namibia yali mu ddwaliro buli omu ayogera bibye bitategerekeka bannange social media girabidduka naye nga kiyinza okubagamba Embeera ya Ssaabasajja Kabaka teri bulungi kubanga abasinga bawakanya bagamba nti teyagenda ku vacation yagenda mu ddwaliro ensonga zezo teyagenda ku vacation ng'abasinga baali bakola ki ng'abasinga baali bagamba wabula bwetegeeza ebifaananyi ebyatrendinga okuva wali mu ggwanga erya Namibia byali biraga nti Kabaka alina akafo ke yalimu nga kiringa kibirabira era abasinga bagamba nti eryo ddwaliro nti liri mu kujjanjaba birowoozo bya Kabaka wa Buganda bali mu kumurefreshinga birowoozo bye bali mu kumujjanjaba birowoozo bye bali mu kumurefreshinga bakuyita ku refreshinga bwe bagamba information eyafuluma bwetyo bwe yalaga mu ggwanga erya Namibia bwe baalaga naye abasinga babiwakanya naye ng'ensonga zeezo naye nga bambi mu lubiri abantu bonna ab'omu lubiri basobeddwa Omumbejja tabitegera mukazi wattu bano basiba maziga lwa kwegumya yes bwetegeeza information etambula eyakafuluma gye bali Omumbejja ali mu ggwanga lya UK naye tali mirembe ajjukira awo n'ateekateeka kubanga agenda mu ggwanga erya Namibia okulaba ku taata we ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ateekateeka kuva mu ggwanga lya UK jjukira UK gy'asomedde gyakoledde buli kimu kati oluusi gyakola ki gyatera okuva najje Uganda kubanga ne ku misinde gya Kabaka ndowooza twamulaba akomawo kuva e UK n'amala n'addayo olw'ensonga nti gyakulidde gy'asomedde buli kimu kuba gyawangalya n'okuwangalya ono mu Uganda abeerawo kitono asinga kubeera mu ggwanga lya UK ono ateekateeka kuva ate mu ggwanga erya UK tagenda kudda Uganda ate agenda Namibia bonna bali ku bunkenke kyebona bagamba nti mungere okuba nga musabira Kabaka kubanga situation si eryawo nti ennungi sijagamba nti mbi nnungi eryawo bwetyo 50-50 yes eri makati eri 50-50 simbi ate si nnyo ate si nnungi nnyo noza mukitegeera nga mbagambye nti bonna bali ku bunkenke mu lubiri jjukira nabagamba nti abataka bali bateekateeka genda mu ggwanga lya Namibia mpo kibaga kikimu kyokka kikakonfaminga Kabaka bamujjanjaba batya kituufu bajjanjaba bwongo bali mu kumurefreshinga bwongo kiki kubanga ebigambo bingi nnyo ebitrendinga ku social media bingi ebitambula ku mikutu emitimbagano oba ku mikutu emigatta abantu stay on YouTube platform amawulire ojja kuba ogafuna wano ku fa additive fa adi news KBTV RTV Uganda no zonna YouTube channel zange ninga nsemba kubiriza kumusabira Kabaka asobola kuba nga ali kavalinga asobola kuba nga atereera kubanga Namibia eyo agavaayo galaga nti nayo si birungi akadde kano naye nga bagamba nti bali mukola ki mu kumujjanjaba birowoozo kumujjanjaba bwongo naye nga ajjukira abataka bo bagamba nti twagala kukakasa bamujjanjaba ki ibani abamujjanjaba kifo ki bamujjanjabira abataka kikola ki kyekibatta naye nga atijjukira n'Omumbejja naye ateekateeka kugendayo mu ggwanga erya Namibia kusinkana taata we kosa n'abalangira ndowooza abalangira bo baba batuuse dda bakuba nabo boogera nti tugenda tebasalawo simanyi
kubanga nemanyi nti wiiki ng'eno mu wiiki eno nnyinyi bajjako bafulumiza information gye bana bakozesa gye bana basudde gye bana babategedde mu ggwanga erya Namibia nga batuuseeyo naye ate kiraga tebasimbulanga tumanyi oba nga baluddewo kubanga nali manyi wiiki eno nagenda okuggwako kubanga no wiiki yino eweddeko nali manyi nti enagenda okuggwako nga bagenda dde Namibia naye ndaba ebbanga ggwanvu nnyo tebagenda Namibia ate bali bagambye okugendayo ati tulinde Omumbejja tulabe Omumbejja ayinza n'obbasookayo e Namibia ayinza n'obbasookayo naye nga musabire Kabaka mumusabire asobole okubanga atereera naye nga abasawo abamukolako bagamba nti ajja kubaawona mu ggwanga erya Namibia kubanga essaazi tebagamba nti tebali mu kumujjanjaba nti oba peyini biki naye dda bali mu kumujjanjaba bwongo birowoozo bajjanjaba birowoozo eddwaliro lyalimu essaazi no lya njawulo naye nga peyini sigamba nti akyawulira peyini nga luli naye nga situation si ennungi ennyo tuyinza okulaba ntugamba nti nnungi era mumusabire asobole okubanga atereera ddala Omumbejja ye ateekateeka kuva mu UK akole ki agendeko mu ggwanga erya Namibia alabe ki ekigenda maaso ku taata we njako mbategeeza information eraba evuddeyo ku sides eyo naye nga ensonga zeezo ezitrending akadde kano bwetegeeza bulungi ku mitimbagano eno bagita Faad TV gimbebaza bagamba nti muli bakabi nnyo okubanga mugyekumirako updates zo mpalazo mubeere bulungi mbagala nnyo mwenda Faad TV